zigenda ewa Chosen Becky embaga right now ewedde era ebadde wa DC betaddeko empeta bulungi nnyo. Kibadde massive tebagenze mu kanisa bagenze wa DC kubuzaako mugere njawulo mugamba mutayo na James Obera nga tulaba nga twogera ku bintu bingi nnyo nako olwaleero naku lw'eggulu musajja wange Sharom Kaweesi bamututte ali luzira ssaawa eno kiri nti yamuwaabidde bamuyita omukyala Nakangubi era yawaabidde ne Dr. Kironde. Dr. Kirondo noono balina sho gye baakola okusinziira ku muwaabi ng'agamba nti baamutyoboola kye bayita hate speech ono gwe bamutaddeko Sharom ate oli ayinako emisango ebiri ono ayinako gumu oli ayinako emisango ebiri Dr. Kironde agenda beera nga bamukomyeyo ennaku z'omwezi nga 3 and I don't think so nti bagenda kubeera nga bamukomyeyo. Remember abalamuzi nabo bagenda ne bawummulamu. So Sharom otuukidde akaseera kano yazirise kaseera tuuse mu eruzira n'azirika n'afeintinga n'agweri. Bulijjo mwanyinaze obulamu bwe butono bwe butyo naye ng'ate mukambwe bw'ate ayina ekirwadde. Nze nange nali sikimanyi nti ayina asima bange. Ayina ekirwadde ekimuluma kiva leero yabaddeko kanula mulwadde era nga bagenda kutusiba. Mbalamusizzaako abatulaba ku Megatron wano kwoli naye gana amawulire amalungi nga tuusaako ba content creator mwenna gye muli. Twafuna sponsor, she's a minister yatusponsoringa akooyo omumwa bagenda basiba yatusponsoringa ne bafuna n'omuntu ng'abeeraawo w'otuukira wakutwalirayo naye gwe natidde anti bampeereza lisiti Kasuku kwali ndako Kasuku naye bagenda musiba kubanga yawagaba YouTube anti YouTube kitegeeza Kasuku yabagamba boogere si yatugamba kati nze nkukyaziza no noyogere naye kati bo balabanga ow'amaanyi nga bano abantu abamwetoolodde balabikanga abeesigama ennyo kwani ku Kasuku. Shalom yabadde namba emu Kasuku ali mu namba 2 Zubeda ali mu namba 3 Nampijja kitono ali mu 4 ne 5 ng'oli wala babadde balina kumpa emu ne 2 ng'oli ku emu na 2 kyokka ate omusajja yaŋŋamba ati ekiriva mu YouTube kyonna tanekiyimiriramu kakati ekimazeemu amaanyi nze omuntu eyamanyire okunzija mu bizibu bamuyita Kasuku kakati ate Kasuku yali ku layini yakulembere kati abantu musajja wattu eba naye lwaki mutusibanga nagwe mutuvuma kati kambuuze Sharomu wavayo koko yaddayo tuyinza ffenna obbasanga gwe nga bakutadde wala anti kati nze namba gye nadde ntwalemu ne 2 ne basalawo nsembe ogira osabuka kuba abanoonya bali ba mirundi 2 naye nga waliwo omukyala atusponsoringa gwe bw'ojja n'omusango gwo ate ye Kasuku omukyala asponsoringa tamwagalira ddala kuba balinamu angozi ne bbaawe balinamu ki bazita langozi angozi nensooka nnywawo neno gogenda kulabika bubi mu kkomera. Olaba Big yafuna uniform emutuuka omunene ng'ake kati Big ye talina fomula kati gwengere bbina gye lyasongula bagenda kulwana nnyo kutungira akakutuuka naye kimanyi bali mu nteekateeka ntwala omukisa okutegeeza nti olaba Big omunene bw'atyo ne bbina linezibu yafuna Big ne wabula saamulabako mu uniform kyemanyi bamuwa Gomesi ntwala omukisa okutegeeza kakati ekimazeemu amaanyi manaja wange ajja kunneeyimirira balamu bange anange wendi Megatron zakakadde kabeerako wali kwakaawo naye ebyo byonna nga bikyali awo abalamuzi bagenda kuwummula bannange lwaki magala tusiba mu Desemba naye kati ndowooza tusooke oba ogendeko mu kyalo osooka okome ku biteega ebiteega tebijja kuyingira mu nsonga zino ebiteega tebyantubako ku mumwa ebiteega tebyakutubako kwogera tebyantubako ku mumwa naye ntwala omukisa okutegeeza nti ekitukoze obubi abalamuzi bagenda kuwummula nze kasaba olabe bakwata Dini Lubowa ne bamuleeta mu kkooti yaawo mu nnaku z'omwezi nga 13 ne bagaba bamukomyawo yakomawo bamutwala mu kkooti ndala kumusalira ate ekikigwe santi nkubuulira kasaba bakwata mu Desemba oba owedde Dini Lubowa kyali mukomere nkutidde bamusalirako gumu ku gumu kati bakuteeka emisango nga 8 kati ogwasooka bamusalira emyezi 3 ng'ali mu kkomera kati n'omulala bayinza omumukomyawo era ne bamusalira kati Dr. Kironde ayina be yavuma minisita oba akulira Nyombi Tembo nti yamwogerako ebigambo
na minisita nga benyigidde nnyo mu kintu ky'okutusiba be banene be baliwo kati mm. kati gwoki bakutadde mu nnamba esembayo eri siri mwesembayo negambye ndi mu nnamba za mirundi ebiri akabona nakalaga ati nze nnoonyezebwa nnyo nyinza osookayo bano kati kasuku bateekateeka ddi omukwata situmanyi naye nze gambye oli yampadde information n'aŋŋamba nti tulina omuntu eyatusaponsalinga ffe ab'omumwa bonna abakola akantu ye waali kasita omugaa nti gundi ono yabulamu ng'ajjayo essimu ng'agamba kindi oyo temumuwa gundi eyalopye nga mulala naye kankireke ekinnumye bantu tusibye nga okulonda kuwedde kulonda bwe kuggwa obadde oyagala kulonda kyekikuluma abalamuzi babeera akitiivu ate abalamuzi tebali akitiivu omulamuzi amala okusalira bw'ati n'alinnya ennyonyi n'agenda ebungereza n'amala emyezi ng'eki ate teri mulamuzi asobola kutuula naye nze information gye batuusizzaako ne munayenza olaba nkunyumizeeko emboozi obusibe bwe bukoma buggwanga tebasibye ggwe ate ffenna bajja kutusiba sikikugambye naye ate kambeko kyegamba Megatron buli bizinensi erimu baziyita consequence kyekyo kitereeze mu luzungu ekyo olaba omusajja yatandika pakalasi bano wetutudde alina okubanga naye ayinamu ebikko ayinamu ebizibu ayinamu by'abasanze challenges mu business kati mwe mwalowooza mujja kujja mukole app zammwe ku ssimu mufune nga bufunyi sente nga yemulyewe mugenda nedda ssebo buli business gy'okola erina omutango baba Shalom ali mu kkomera lwa YouTube kitegeeza gwe omutango gwasobodde okuwaayo mu business ye oba ntegeerekese bulungi lwakuba buli gwe basiba essaawa zino ndigenda luzira kulaba Nobert ndabe atuuse ku ssali okwetonda no Nobert bamwagaza kwetonda kokka oba kye baali baagala be yasobya let him do that ati nasooka n'agaana zinakoma kwogera ng'agaana ati nsobala kuba ndi mutiitizize bwe ndabanga emitawana gijja neetonda nze neetonda tonna ŋŋamba bwe nkizuula nti Naalongo wagize Naalongo nsonyiwa nze bwe ndaba emitawana ginaagazibwa nsobola okwetonda kati ekkomerero mwana kati njagala kuddayo kwogera naye ambulire waakoze ki watuuse kubanga bino ebintu tukola by'abantu bakulu buli muntu yalina okusavingira ensobi ye eiza n'agitereeza oba n'agiyigiramu nze buli kintu ekituukawo nze nakugamba ogwange ngukola nakwata essimu nenkubirako Shalom era nezo essimu ze baatulako nga bamunoonya essimu yange yalimu namukubira nga essimu ye teriko n'amala ye nankubira nga njagala kumanya tebasobola kutuula ne bakkanya kweyo ensonga ne Junior nagenza otegeera wadde oyagala ya Junior esooka eggweyo no luli nga Junior amunoonya nga temalatuuka kusalira kutwala yadde emmotoka Junior yamunoonyako oba yali asaaga ate nga n'emmotoka ye bagitwala mpaka ku poliisi si byali byakusaaga kati Junior nga mukambwe nnyo kubanga bwe yankubira yali munyiivu naye nze ogwange mba nkozi ogw'okwogera naawe Megatron eiza n'otereeza oba n'otakikola ki n'otakitereeza naye nga sometimes abantu mbayigiriza nti amannya g'abantu mugajje mu kamwa gwe tuuse endowoozayo naye nga totaddemu linnya lya muntu nga toyogedde ku linnya lya muki ne bw'anaakusiba ajja kuliyirira okitegedde wakati fe abali mu mawulire tulina entalo nnyingi ti nze nsobola okugamba nti omuwala oyo kyeyakozesa akyagadde nga muwala gwe ŋŋamba si ye ggwe kafuupi nojja wenyiga mu lutalo lutali lulwo kati ate bano ba TikTok abakwata ne bambaza kati Naalongo agambye nti omuwala oyo simwagala then bano ababeera ku TikTok abalina channels abano abatema waaka n'amwambaza akagatto anti oyo bwamwambaza bamukwata oyo singa Abauganda oba wonna waaba yaba yazizza omusango amba sibiriimu gwe oba wazizza omuki okudda ekifaananyi ky'omuntu n'okikozesa mu ngeri emutyoboola gwe oba okikoze not me kati mugenda munkole muvuma abantu nga mukola enkola eyo si kuvuma tuuse endowoozayo ku bantu abeefaananyiriza oyo nti bwe nvaayo ne ŋŋamba nti omukazi bw'abeera mu nnyumba n'ayenda ku basajja babiri abeera haaji abeera malaaya mba sigambye ggwe goba oyina bantu obalala boogamba eyo mesage ngitambuza Uganda yonna kuba kikibi njagala abakazi bategeere nti omusajja ono waakulema genda emakinti kitegedde naye gwe okuddira mu nnyumba emu n'osanga abasajja nga bba wange muzimbi nga yali alina poota n'okeera ku makya nga poota yakulina ate n'olwa n'opuruvinge nti saayendako bannange omuzimbi yali ampisa bubi you have to keep quiet kubanga tolina gwe opuruvinga nga ate essaawa zino olina poota ekitegeeza omuzimbi kyonna kyatugamba sayidi eno kiba kituufu lwa nsonga poota gw'olina ki poota gw'oli naye kati gwe n'oteekawo omuntu we gwe gw'oyagala okola ki n'oyambaza gundi akagatto kati nnyo omusajja gwe nalabye eggulo waliwo ono Kelvin Kayanja w'amatama amangi mu kifo kimu yo muyise erinnya muyise erinnya lwa nsonga naye yampisa eryange
kati mwami Kelvin Kayanja akyalina entalo ze ne bakadaama sibatenze teyantwala simanze namuweza visa teyanyega kigambo abantu bweru ndaba abatwala ne tulina abantu abava ne bakomplaininga mu ngeri bwetu asooka atuule n'abo abakole the consequences zalina naye mulimu mwami Kayanja sooka omaliriza abo era simanyi babakuwaayiriza oba wabakolako abadde agamba mbuki yavuddeyo n'abaako enjogera gy'ayagala okwogera nange nentwala omukisa okutegeeza nti omuyimbi w'oyo gonsibako sinnayogera ku linnya lye wabula bw'aba akufaananidde omuwala ayenda ku basajja abangi mu kifo kimu gwe muteekewo nga gwe ku sayidi yo ntegeerekese bulungi olina ebizibu bya bizinensi yo nawe byolina osooka okukola ki okusolovinga nina omulala gwe nalabye owemba empanvu olaba okyalemeddwa okulya emmere ofune ennyama ku matama ate oli kunze ow'abaana 8 nga ntunula nti nedda mukwano sooka ofune obudde olya emmere okkute ofune ennyama ku matama nya n'omukyala semmanyi linnya bambi kati oyanukula nagenze mbaddamu nagenze emiteeko otandise ogitema nina gwe nalabye bambi munene nnyo alina amatama mangi bwegati mukazi munnange mubikufuula omukazi sekise n'obutono mwekiri bw'olaba weeragajjalidde ogezza olinga embizi y'ennyama simanyi oba oli w'amagi onaabiika sooka ogende okoledde duyiro oshepinga omuki ne kati amasafu gamugenze mu bwongo kuba nagenze ntapinga mu bifaananyi bye nga yenna azimba walo omutwe guli bwe guti gulinga epaapaali madamu olaba weeragajjalidde bw'oti ogezzenga ow'okulya ku Christmas nti bakugimusa oli kunze ow'abaana 8 ayimirira wali ne bagamba nti omukyala wuyo ayitawo mukwano sooka okole ku mubiri gwe bw'ona amala ofaanana n'abakazi nkuteeseeko tugende maaso ayina ekisolosolo kyafaanana alinga embizi engimusa yebeetya eba nnene nnyo tetegeerekeka eba yagira yagulumira zino ensonga sizaba nakyeyombekedde simanya tefe bwamalala tubukolera gundi nedda zino ensonga za famire zinabe tukola ki twogerako gwakyazunga ate omusajja wange temulabanga mu kamera mwabalina abasajja abalayisi bemugenda mutimbatimba mwesiimi naye abasajja abamaanyi abalina setasi wano mu ggwanga tewalina bifaananya wewe biri take your time otegere abasajja abamaanyi bwe beekola ki bwe beeyisa okujjako abo abagagga abalina bizinesi ku internet yabadde ayagala kulaba ku musajja international naye mwe abalina abo abasajja bwe mukyakyusa amatama eno kyuka eno bakuba ekifaananyi n'omukwata omutetere era gguba ogenda tambulirawo munnange fe abo si be tukola ki tudde ku lisiti gy'osomye nti faabo si be tuyina namutunuulidde bambi nankwasa ennaku ng'okumunaaza n'atukula yeetaaga wano mu washing bay yeetaaga wano mu swimming pool wano eya amazzi gaba gamutuuka yeetaaga omuntu amunaaliza mu kifo ekigazi kubanga munene nnyo buli ddakiika alina okuba nga alina olusu olumuvaamu yabadde mungi nnyo nange ndi munene naye ate ye asuse waalina okukola ki bateesa nti alina yeeragajjalidde amatama gamubunduse gati nedda madamu togera kikiriza take your time tu kufa ku mubiri gwo bw'ona amala okweshepinga ne wenna oyimbulukusa otyo mukwano Christmas ejja simanyi abaana akugula anti nti kiro nnyingi zowezezza ayinza oddiba singa abadde wakutunda lwe twandifunyeemu tyene embizi nsava bannange tudde wali nva ku mbizizo tugenda zisogola embizizo so lisiti eno ng'ekintu kino tukigaziyizzaamu abasinga bagamba nti content akolebwa ennaku zino wakutyoboola ekitindu ekyokutyoboola kyatandika ddi kuba ndaba nange ono bw'avuma ono nong'avuma ono nong'avuma olowooza nno nopusi ye yatuyamba akatiba kaavaawo akatiba nopu ye yatuyamba yatuyamba nnyo okutegeeza nti omuntu bw'atakuwagira mwoke abaana bavuma akatiba kali kati ate saawa eno bafunye embwa bafuna nalunga akabaka kufaanana n'akayita kitone gwe kitone n'akalagano bannange n'abaana bavuma nalongo kati ntwala omukisa okutegeeza nti akatiba awo wetwakajja n'abalala ne bagenda nga bakongerezaako naye ebiseera ebisinga abantu abasinga bw'oba toyagala kuteesaako tojja mu public okitegedde kati si kyangu omuntu kuvaayo n'avuma Ssaalongo oba kati wamulaba ki tomumanyi naye abantu bonna abali mu public nze omwana akeera ku makya na nnyamba z'akagato lwakuba bonna abakanyambaza baliko obulemu kuno naawe topowa bonna abakanyambaza baliko obulemu okitegedde kati nekinkaluubiriza okuba nga mbaddamu obulungi naye singa bayimidde mu layini y'abantu bennyina okugamba ebigambo nandibasoyezza inze nkugamba ebigambo byange mu lulimi Oluganda n'obitegeera bulungi kati nalabye oyo omukazi afuluuta olaba ofuluuta oyogera kate bw'oba weebase bawaasula ku ki amasavu gakususse madamu sooka okole ogende mu gym
tugende maaso genda maaso ng'okulaba otyo ani gw'otagenda vuma leero buli muntu yena eyampataddemu nja muweetera buli wokola point era n'omala ng'olina gw'ofumye bulungi nnyo kubanga naye yamanyidde kino kikwekwe tokwerwanako ate jjukira ne luzira eringa ng'enninze nkulaba nze bakutadde mu kifo namba 4 namba 5 nga ndaba bakutadde wala abantu katubagambe ebigambo ng'obudde bukyakola ki naye kati gwe totuuka obbeere waka nga tovaayo naye naze embeera nene munneeka nkubuulire sammotokayo yennyanga olengera alina oyo naalongo no mbadde njagala kubaddukako ngende Dubai nene visa naye embuzi era kyolina mbadde njagala mbaddukeko ekikumi okomewo ng'okulonda kuwedde ng'abalamuzi weebali abaana bange nga mbalekedde bajja bbaawo kati wona agenda mukomero naabo balekedde nja kuba mbalekedde kojja nakati balekere kojja kojja tafaayo bulungi nga wooli togenda kunyuma mu kiyunifoomu kya yero ate nga mulina okujja mu nkyalire atuyinza obutakyala ekisooka kinategedde luzira bali enkoko bagijjawo otwalayo enkoko omuntu woni bamufumbira n'alya mulina oleeta amatooke obummonde era baaba ewashalo mutugenda ddi kati era kati ati nze ngenda lumu kuba teyinza olaba nobati ate yene simulaba bonna bali Kampala limayanguye naawe anti nobati wange bamuleta kulwakuna mu kkooti nyina okugendayo leero abeeko ebintu byambulira byayagala you have to understand what I'm doing okay kati kyekikwanguya ogende nyina okulaba nobati program gye nabadde nini kati ne Sharon mugenda mulabira ddala lumu naawe era tugende omulabe nze ngenda yisaawo ko kabanga sipapiriza sipapiriza naye nowandikadde kubanga naawe siyinza ekkomera likulinze ani navumyani ngedego gwe kuli kuyiika kyogamba sigooleeta wano emiramwa nekola ntya n'ogyogera kubanga nanti neŋŋamba ntya gedego omutwe nga we nayogedde ki ate Megatron ne banakukwata sijja kujja toyinza naye bankwata kati era nobati omuleka n'ogenda wali leka naawe nze nonga nina abantu bange nakuba ekinnuma bonna bajja naye era bakutwala ne bwe bakutwala bambi babaawo nalabye divorce akaaba ninga divorce nga akaabira simanyi neewunyizisa mbu mukwano nnyo gwa Shalom okutuukawo nze natidde divorce atusiriwalirako nze natidde divorce natidde simulabanga nako ng'akola akantu naye nedda sooka oleke divorce atusiriwalirako nkugambye nalabye ng'akaabira ddala tekijja kukola kati nga feeya amukutte bwati mu buguni ng'akaaba wemba mulina ensonga za kamukubiri ate akaabira wemba mulina ensonga zaabwe ne feeyi divorce oli mulawudi baŋŋambye wakaabye amaziga mangi nnyo ku kkooti wabadde okungula Shalom wabadde okaabira ki ekituufu wabadde okaabira nze neewuunyiza ndi ne Megatron wana ŋŋambye wakaabye amaziga mangi nnyo mbu feeyi n'akuwa haaga bw'oba oyagala kwana feeyi lwaki omala wabadde okaabira aga musibe omusibe bannange omusibe yannumye wabadde oyagala aga feeyi si yalina amabeere agatannagwa lwaki tokwana bulungi feeyi n'oteekaabiriza mu kifuba kya feeyi bannange nabadde nkaaba ebyaddala kyekyasinza okkuluma Shalom yannumye bannaye bamuggyemu engatto nga nempulira ennaku nkutte adde oyagala azisigalemu nabasozi mmulekera mu kkomera ly'abantu naye kati wategeddeko nti nalabidde ddala kwanze nange ennaku eziwala yaŋŋambye ajja okunsiba n'olabye ddala nga bakuggyamu engatto kati nga ndabira ddala engatto zange naye banzigyamu bamucekedde ne bamukwata ensawo leeta buli kimu ntwala omukisa okutegeeza nti bonna ffenna ab'akantu tuli ku lisiti munnange basiba baŋŋamba bagenda kunsiba buli omu bagenda musiba naawe bakigambako mbadde emigambo Megatron nti batunoonya era kati essimu ogireka waka bagitwakinga eri Makindye nga g'olimpigi endagamuntu bane mbeere nazo tugenda okukimayo bannaffe naye tetuyinza kwekuŋŋaanya ne twetonda ne batatusiba anti buli omu ayogera lunaku lwanjawulo tuba twonoonya omulimu bwe tudda mu kwetonda kati batusibe nga bwe tuvudda naye nga batusibidde mu mwezi mukyamu ng'abalamuzi bagenda mu liivu awo wendi mu kutya njagala atirisiti batukwate nga feebu ng'okulonda kuwedde nga tuli mu Uganda empya naye gwe olowooza bba batunoonya beetegefu tulinda mu feebu simanyi kuba ate kati gwe Naalongo kyakati gwe abakunoonya tebaagala otuuke na munaku z'omwezi 2 tagenda ate olowooza 2 buli kanaku essimu kalitandise gireka waka oba ngende ku fangoni
kati muli wa watuufu kuba nange bagambye oliko ekirabo akulabyeko nekweka eyo bagambye Nalongo oliko ekirabo era mbadde nja kunoonyaako leero ompeyo ku kantu nga nakutwala munkwate onoonya ompeyo kantu gwani botaba kwa ba YouTube ekikono ajja kukubira mukola kantu saawe so obadde ompadde lisi y'abantu bebagenda okukwata njagala tuveko omukoomu Kasuku bamukwatira ki yayogera ku muyimbi omu ng'agamba nti ki nawula ndeka omuntu waba ayogera mazima abayimbi tebakyayagala kwogera mazima si bayimbi bokka abantu bonna tebakyayagala boogerako yadde amazima mulina kusirika kati kigenda lekawa gundi yaffe indasitule yaffe ey'akantu kuba kati ndaba okutiisatiisa kungi nedda akantu mulina kuyimirira ng'abasajja n'abakazi ne muguma nakikugambye nga tutandika wano nti buli bizinesi olina omuwendo erina kyolina okusaddaakayo kati mwe temujja kukola bukozi kantu nga bwe mukola ki nga bwe mugenda kitegeeza nammwe ekyo ekitandise okujja kye mulina okuwaayo nga saddaaka ng'olaba akantu engeri gye tukakolamu yentuufu anti kuba nina comments obudda zendaba nguli bavuma nnyo abantu naye omu n'agamba nti ate bano abasiba nabo be basinga okuvuma anti kati bo abasiba basinga okuvuma naye jjukira nti gavumenti yaabwe abo abavuma baba basindika kukola ekyo gavumenti buli muntu emuwa assignment kati oyo gwolaba ng'avuma ng'ate asiba ayinza okuba gavumenti yamuga agenda ovume ng'ate osiba ekyo kigenda lekawo eggwanga lino gavumenti nammwe yammwe bwerijja nammwe mulitereeza kati eriwo bwete bweyagala kibe twali ajja kikyusaamu oba kati noŋŋamba nti gundi yasibye gundi nga naye obutambi bwe buli bwe buti I was so disappointed ali no bangi bakyatutwala naye bwe munaagamba nti nomukooye nga musaanawo nga tusaanawo tutya ate munaba mukyaliwo nga tugenda tukola kontenti w'okulimu wekibira kyali tugamba akawuka tekayingidde ne kannuma ate sebo ne kannumira ddala wano ku lubuto kabonero ako sikaagadde kabonero kakawuka okunnuma ku lubuto oba kakulaga bakunoonya sikaagadde naye nga maze ebyo mbyeraliikirira sibyeraliikirira just nti essaawa zino abalamuzi tebaliiwo naye mbugundi bamusiba nze ndi business woman nze business woman nze baali bansibiddeko ne munsi etali yange seriously wakola ki kukolera business mu mawanga agatakolebwamu business kati nga nayo tebakola business notandika okudaliza nasuubulangayo obuviiri ne mbutundirako awo ne mbusooka mbuguza bensanze awo ne mbussa ku nnyonyi kaliwo ne bansanga ne bankwata ne bakusiba bakusiba ebbanga ki ndowooza nnaku nga 4 gwe mwezi gumu n'ennaku nga 10 kati wano okusiba totya jesi nti kati neyaliikirira baana bali abato bano ababakadde amabendabirira nti oba jesi nate nnumirwa abo abanaku bwe mbambererawo naye omuntu yenna omulamu nga akola nga nze bwenkola kugamba nti bamusibye tekyewuunyisa ate era nze nkimanyi abannayuganda bajja kuleeta ebyokulya bajja kuleeta ssente kubanga nyina omugaso munene eri eggwanga lino bajja kundabirira na bulungi nga ndi mukomera nga ndya nkoko nabitegedde nti owaayo sente ne bakufumbira enkoko n'olya bulungi naye bati bamufumbira asula bulungi sente azijja nzitwalayo nakati gyendaga gwamutwalirayo n'abalala bamuwa Shalomu yagenda kuliira ddala bulungi oba kati emikwano yayina yes wali baba bakuggyeko eddembe lyo ery'okwetaayo kyokka naye tewali kizibu kye nalabayo kyamaanyi ekyokusiba Shalomu kino tekyakutiisizza tekyantiisizza obadde okisuubira nali nkisuubira Shalomu balwawo mukwata lwekikola statement eyo kubanga Shalomu yajjira mu version ya Kasuku omukadde Kasuku yali mukambwe alla tewali basibe bw'osaagana boyfriend wange tewali basibe ebiseera obudde bwe yanwaniramu olutalo yali mukambwe alla nekenso naye yamutimpula agakonde anti Kasuku alina nnyo amazima kati Kasuku oyo talimba kati abannayuganda tebaagala mazima amazima nga bayisa buki era Kasuku bamulanga nga mazima ati yagogeranga oli nanyini wago ne gamuluma nnyo ng'alaba Kasuku si alina ogwogera ate nga ye w'omugamba ekigambo nti Nalongo yaŋŋambye kyogera baŋŋambye talimba Kasuku kati abantu abasinga okulumwa balumwa maki mazima balumwa mazima kati Shalomu yagira mu version ya Kasuku n'agiyitirizaamu nti kati nze Shalomu mutunuulidde ebbanga lyavugimidde omusajja wa Fanga oneyo singa yali awo aba yandibadde yamusibadde ayo talina budde
Oshaka kante ku example. Tiafumye nnyo brand ye nnyo. Nate bali bamukwana. Simanyi. Yabone ku sente. Nkunyonyodde nti ayingira omuntu direct. N'amanya ne brand. Oshitegedde. Kate ye kyatakoze nga mwami wange. Boyfriend wange. Yetafaayo mazima basimachi. Mazima. Yayogera kimuli ku muki. Ku mutima. Kate ye kasuku ayogera machi. Mazima. Amalaka kasanti mazima. Ngano wo mutuuza wali abyo. Olaba ne kati bagenda ne batambuza olugembo lulwe twali ku gundi. Kuba ku meza we nali ntudde nti mafia bwe yalinga nkubira jukira obo oyogera nnyo. Olusuku nyamnya. Obo oyogera nnyo nti naye ntudde kumpi ne bana abakuba ebiki. Ebidongo. Kati nababa muntu ayo olugambo nti nalo nga badde kusimu nga yogera ali naye kajja wano. Ne bayisaawo bye bayisaawo. Ne walaba ali ne bwe yakola ki. Yayimba nyimba ze. Ye yajja nga ayagala kulaba ku kyaliwe Kasuku. Kubanga nayita ne mugamba ngenda kutuuza abantu ku Kasuku. Nangamba naye era ina shows zagenda kendera nagamba wana bapfi avudde ajja kola ki. Ajja yitawo Kasuku musajja wange nnyo. Je nga yo mutaka ayagala Kasuku ng'omuntu. Kitegeera. Era nambuuza okyaliwo ne mugamba nkyaliwo najja. Naye ntambi bamuyita kaawula ki yete bana kye bamukola. Mangambe Mustafa yeyekweka wansi w'emmeeza. Simanyi naye bwe twatuuka Mustafa yayimuka n'agenda. Nga atidde. Naye n'entambi gambye yaliwo kwedeka example walaba ye bamukola ki era ali mu kunyumya ne Julius. Just abantu bapainting ekifaananyi ku muntu. Aye ne bakimupolomotingako. Okitegeera ekibi. Kati kyemmanya buli gwe basiba abako ne kyakyusaamu. Sharomu yagala akyuse mu ki? Sina kyenjagala. N'ekirala kyembuuza. Sharomu abadde ayinza okuva out of the blue n'avuma omuntu nga tewali talina kyamukoze. Kozo otunda olutalo. Anti Sharomu anyiigirako. Sharomu asobola onnyiigirako. Naye mu kantu sina gwe mpabula kubanga nange nyina abannoonya. Okitegedde. Kati mu kantu mbadde ndaba Juli. Mu kantu tewali gwe mpabula nti gundi kola bwoti. Wabula nga bwe gambye nti bwe nayogera ne Nobert nti wetondera abasajja n'angamba niye kyagaana. Ajja kwetonda. Buli muntu alina yafiiringa n'agamba nti bwe kiba kintu ekinsibiza eiza kankitereeze oba kansigale nga nkikola ki. Just nze kire kyafango nimbadde nkuwa example. Yes. Kati naye kye bamusibidde simanyi yamugamba ki ekyasinga omulume ekyo bwe kityo. Okitegedde kyentegeeza. Kuba sheeyo nagiraba. Hana Dr. Kironde yali mukambwe. Baayogera ki? Kyali kinene ddyo. Ndalaba Dr. Kironde. Yayogera binene? Anti ye ayina engeri gy'awemulamu. Ebyali byakwemula. Kojja naye oba ono naye yamuvumamu. Anti nakugambye wano gavumenti waliwo omuntu ali mu gavumenti kuba yensonga laki nkubuuza negamba, do you think that someone asobola okuva out of the blue n'atuula ku Naalongo n'amuvuma? Naye kati oli alaba Naalongo omuntu asobola okunyiiga ng'alaba nnyina kyenkoze ekitali kituufu olw'okuba nkikoledde mu mawulire n'akidisikaasingako nga ye bw'akirabye nga wakuvuma kubanga mba nkikoledde mu mawulire. Kati Dr. Kironde alina emisango egi ono bamutaddeko omusango ogwo omusango gumu. Kati Dr. Kironde simanyi oba yafulayikinze oba akyaliwo wali waagirira eddagala lye ery'amannyo simanyi. Simanyi musajja mukulu. Kati ono musajja wattu bamututte mulwadde. Ajja kuba bulungi. Lwakuba ate kyanayaliikiza mbadde simanyi nti mwannyinaze alina obulamu obutono. Kitegeeza ate kati akantu alina okukagenda sipiidi emu. Tatuuse kudda mu bya bulimi. Ajja kasigalako. Ebya bulimi ate bakwatirako wa. Nkuddiramu bino ebigambo. Tujja kgenda tukyusa versions ez'enjawulo. Paka tunatuuka ku ntuufu etasibya naye ng'omuntu tumugambye amaki. Kati naffe tubuuzaamu. Amazima. Tubuuzaamu akatonotono. Waliwo abantu abavuma abantu bo tebagenda kukwatibwako. Naalongo wakire mugira nammwe ne muteekayo. Tewali agenda kukwata mukungu wa gavumenti ajja kukuvuma ate akusibe. Eyo ye NRM gye mwalonda. Ajja kukola atya? Ajja kukuvuma ate amala akusibe. Waliwo yangambye nti mutemuloopanga. Tebakulimba. Ngate ne CPS enamba yayita abantu bonna batwala referensi zaabwe ne bazitwala naye nakati yazituulya tebaddangamu kugamba abantu abo nti kino kye kigenda mu maaso. Ekitegeeza balaba ng'omukungu waabwe mumuwaabidde nnyo referensi ne bazitereka. Ne bazookya. Simanyi. Zedduga za ofiisi. Saagala kusala kigambo simanyi. Mbadde mmanyi ekyo. Naye ku baazitwala tewali yali akubiddwako simu kubako kye bamukola ki? Naye olaba obunene. Ye Nammeere teyakwatibwako. Tuli wano twogera. Ntwala omukisa okutegeeza nti eno gavumenti bw'olaba omukungu wa gavumenti ne bwakavuma n'akulangira fukamira kuba ye alina obuyinza obukuvuma n'okuwemula n'abaana bo nga ye tebamukwata. Mpaka Abannayuganda lwe mulyerwanako ne mugamba nti kati oba gavumenti egaanye otuyamba ono katumweyambe.
mugenda mweyamba mutya ne musifukamya ne mumusabira essaala olaba webiteega amulemeddwa oloffe nze nno ebiteega byange ogamba biriwo kola ebyo bizadde biriwo okulabirira abantu kyova olaba nsiiba kulabirira abantu ebyo bikola ekyo kyakulabirira biteega bya mirembe biriwo okulabirira baki bantu nakulambula abalirizira mpozi list weba naggwayo nga mulambula nze kuba nange nja kuba gyendi naye ze kinyiziza kuteeka mu namba ya wala anti nze nzibaze bwe nti olwansonga nti nze ndi tuledi vosha agambye nze ndiko ne ssente gwe balina okufuna nze wendi sinabuzi nabaddere mukyala wange kanaŋŋamba yinaalonga awona atya ngaamaasuka ate oyo mugamba afune endagamuntu taleega ogwo omutwe agenda kufumbiranga tebakkirizayo mmere enfumbe tunakuleetera nkoko mulina kuleeta nkoko buli lunaku nemmere nga mbisi zirina kati ndira mu kuzimba biyumba birala nikeesa oludderuddeyo nga newaka mulina okuwa abaana bange bakole kati tugenda kweteeka mu miteeko nze ndi waeri kasuku anaaba mu kkomera kasuku yandibadde alabirira beewaka be bangi ajja kulabikawo bi ng'ali mu kkomera olaba ntambi we yalabika ntambi yalabika bubi naye waliwo alabika obulungi nasanga ntambi nga bamusazeeko enviiri anti omutwe gulinga ogwa bofulo bwe guti sinze nkyogedde nze akyogedde totya bakusibe wekka ntambi asiba era ntambi ejja nange nanvuma nebiggwa nze lwaki tebibeera bwe biti omuntu wakuyingira nawe abantu batiitiiza omuntu ajja n'akuvuma ng'alowooza ajja kusinga kati ntambi woomuyingira naye ate omuntu agenda n'akuvuma ng'aliko ebibi bingi nga yakulanga enduli y'omuti kati nga buli kyomwambaza kimutuuka buki butuusi nga buli kyomwambaza kimutuuka buki awunzika alina kugenda ku poliisi kuwaabira nti ono twevumye naye yakisusizzaamu era ku kabonero kategeeza nti yansinga kati waki oba omusinga muvuma oleme musinga akusonyiwe nedda mpaka abantu banategeera nti okuvuma tukusobola omanyi omuntu asobola okujja n'akwemula ebigambo nga bingi nga yalowooza mbu kwe kuvuma naye nga bw'omutunuulira bw'oti n'omuwunzikawunzika nga yakulanga akasogo nga buli ekimuliko kibi kaba kanene waggulu ngene wansi keekola kati kakola magerigeri kati nze nyina gwendaba ayimirira okuva wano mpaka eno ng'alinga ekiti nomugaa kaleetera otankula zaki ng'ate nnyingi ku nkula y'embi bwe olinga eyalya mu katonda olu katonda akekereza nga amutonda ayika yamunyiiza mwena batikkula ebbina eddene bwe riti manyi omuntu agenda n'ajja ku nsi n'abafuukira ekizibu naye nga kumba ensobi egikolera mu ggulu eyo yanyiza katonda nga mu ggulu eyo yasabukasabuka n'omumwa mukama n'amuleeta ng'amusindise ng'ekinene kyawanga n'ajja nga ajjidde mu bitundutundu bibajjobajjo kati neyegattira mu kkubawo ng'ajja nga ne bw'omutunuulira omutwe gukwata ndina ekibuuzo kye mbuuza okimanyi nti kati okuvuma ebizinesi esinga mu uganda wano osanga omuvumi nakinku ng'alina ne basiponsa amala okuvuma n'alanga ndina bannaffe abagundi bw'alanga ebirabo by'emmere bw'alanga baani anti gavumenti tetuwadde mirimu kati okuvuma gwafuse mulimu tulina okuyya bwe tugitondawo gwafuuka dda oba gwe wakagulaba gwafuuka dda kakati noona okusiba kugenda fuuka mulimu anti kati anti era omulimu okusiba gwafuuka mulimu kubanga edda abantu byakwatanga era babajjangamu ssente zaabwe nedda tebyaliwo byakatandika waliwo yali omuvumi n'awangulwa gwe kasita ojjera mu kalakita ne bagikuwanguliramu oba olina okunyiiga kuba abanafu bawaaba abanafu bawaabanga kati nze mpaaba buwaabi sikuba ndi munafu naye kati gwe towaaba omuntu omuyingiranga bwazzi nze siwaaba bw'ojja n'onvuma ng'ono yanvumye ng'alina amatama n'amasavu ku bwongo tekigwe mala kunyigamu nenkukebera nendaba nkutandikirewa alina ebbeera lya namansasaana nenkuwa okebera nokebera saka kukebera nga sinnakusiika nopimamu nti nejja oba tejja bw'olaba tejje ng'ogisindika ewala otalo lwomuma lulina kuggwa ku mumwa mpozi lisiti eri etya oŋŋambye kasuku ntambi taddayo ntambi naye ajja kuddayo ate ye entambi fayire yali emuzzaayo beegayirira bwegayiriza ereme kumusanga ku kooti lindako lwe baali bamutawula yali addayo bulungi nnyo fayire ate yali era awo shiba yakola omulimu munene nnyo era fayire ekyaliyo agirina era y'omwoyo negwe era awo shiba n'ameeriya bebeegayirira twali awo ku kooti nga Shalom yakuba essimu bambi Shalom yaliwo nnyo Shalom yabeerawo nnyo ntambi nga yakuba essimu bane mutuyambe mwogere n'omukazi ate ya ntambi naye eri awo kumpi ntambi eri opposite Shalom zifayire wava kwenadda buzikweno kati eye gwe eriwo ezange ziri ku bantu babiri banjawulo era negwe mwogezi ezange ziringa nnya ziziwere omusanvu otoddeko
Zinza n'okubeera ekkumirwa kuba nti nze nyina omukisa. Nga watandika dde okwogera. Nyina omukisa sirina bammanja. Sina muntu nti namubba kagandi smart. Ne bana abasajja abakutte gundi. Kuliko oli omunene alinga aketi. Ye yakwata na Nobert ku. Nawe anti yagenda okukwata. Takwata kizi bakwata mukazi balina kweta bedi fu. Lwaki anaabeerawo? Mbuya mukutte bwati. Yayoola Nobert ng'afuluma CPS we street. Nobert n'agezaako kujja akakonde ng'alinga akuba ku njovu. Lwaki bakozesa banene? Alandeka beebaliwo. Badde kubuuza oyogera ebitaliyo era nawo bateeke fayiro endala. Beebaliwo. Otyobola ekitiibwa kya bayiriifu. Ntwala omukisa okutegeeza nti Megaton teri agenda kuwona mu kantu. Kati ogenda kukola. Oba okyaza. Kati Zubeda ye bamutwalira. Oba bakukyaza. Akyaza. Olina okwegira nnyo. Ate kyova olaba akyaza yasooka. Tulaba nti oli ayina ebiri basoosa akyaza. Andi zina akyaza yayogeramu. Yateekamu kabwasiisi. Tulaba mu kironda ayina ebiri. Naye kironda. Basoosa Shalom owogumu. Bakizudde nga mmwe abakyaza. Mwe ba main trouble causers. Buzibu. Kakati nze we nkukyaza kati Megaton sigwe muwanvu. Bino ebigambo byonna ebyogerebwa ku channel eno ojja kuba mukomera ng'olinga mu Sudan. Ate ndo tojja kunyuma kubanga Megaton naawe nno obulungi bwo bwakwetegereza bulinga bwange. Kutunulamu nga bakuggyeko enviiri. Tayinza kinja. Nayize siyina nviiri. Ate enviiri nezo tetuzaagalayo mukomera. Lwaki buno obutono? Kasawulini. Kati nga naye bakusala. Yes, kati Megaton lekojje ennyinde nganda gy'olina. Akatwa kakulinga engoomi. Ate nno nze nja kuba kalungi nejjukira nze nina kafeesi kato. Kati bajjako balya. Otambula bw'oti bagenda okulaba akaana akayi. Nekkomera bayinza oddikwata nga balaba basibye omwana tanneetuuka. Ng'osaagana bumpi nga bwakweyimiridde. Kati advantage gy'olina ggwe. Kati gwe totya kkomera. Sina kye sitya mu bulamu naye nze engeri gye nakula nga ndi mulekwa ate era sina kye ntya. Byonna ebizibu. Buli ekijja kiba kikoze eki? Kiba kizze era kireka ne kijja. Bano abasanyuse nga Shalom bamukutte. Tesobola sanyuka nga Shalom bamukutte. Basanyuse. Sina gwe nsanyukira nga musibe. Naye obadda video ze ndaba bakomyawo ziraga nti naye abadde asanyukira nnyo abantu abamu nga basibe. Mbu. Kubanga naye video nga mafia bamukwata. Oba ne kuguno omulisango gusembyeyo nga Shalom yayogera ebigambo bingi. Naye n'ensonga. Simanyi nanti nze eggamba kye nalabye. Kati ndowooza kyaviiddeko n'abalala nabo okusanyuka nga bakoze eki. Naye nze mu nsi yonna tulaba nti nze oyo omukazi w'emakindi anvuma nankola ebintu bingi ne simwagaliza kkomera. Akwagaliza ekkomera sira kintu kyenyagaliza muntu yenna nga kirimu ekkomera. Ate n'abantu njagala nnyo bagamba bw'oba kimanyi nti ebigambo olinawo 8 tojja mu lutalo lwa mumwa kuba tojja ddusobola. Abantu bavuma. Omuntu ajja kukakanako akuvume omwemule. Akuvuma n'alumba ne mukyala wo naye n'amuvumiramu. N'alumba ne maama wo naye n'amuvumiramu. Basenga abo n'abavuma n'abaana boolabirira obulabirizi. Naye buli muntu ategeere nti anyenye emmeeza gy'akola ki? Ojja kunyenya emmeeza ya Nnaalongo nga si wemula ndyoke nkugamba ebigambo weebake nga weekeberako. Kubanza ebigambo by'olulimi Oluganda nnyina bingi. Nja kugamba ebigambo bya lulimi Luganda nga sikuwemudde ate bambi. Naye weebake nga weekyekinga owulire ng'ofulutamu ng'olubizibi. Ogambe nedda sijja kuddamu kubeereka. Wagambe mpozi oli yakula atya? Alinga embizi y'ennyama. Ebigenda okukwasa omulamuzi abakusonyiwa agenda okulaba akatambi wavuma munne embizi y'ennyama. Ate omulamuzi musiraamu ate abasiba musiraamu. Tewali buzibu. Ye bwaki abasiba y'omu? Ndeka tonjogeza bigambo kubanga nanga nninzi. Nakugambye waliwo minisita yatusaponsa. Abasiba naye nga bwamwanguyizza Shalom. Kwe kumukwata kumuteeka ekato kwe kumutwala wali. Ojja kitegeera nti poliisi y'ekato n'eyo gundi waliwo abalinawo order. Kubanga sigamba nti bamusamoninga n'atajja. Negola amaanyi ge bamutaddeko kikulaga nti waliwo abakibe emabega nga bo kyebaagala kibe. Kubanga omuntu patifawule mu public figures omuntu bakuyita wa poliisi nekkubira essimu nti jangu. Nze baŋŋambe poliisi wekuyita togenda. Lwaki batogenda? Mbu poliisi okuva ku poliisi. Ogenda. Ogenda ng'asaaga okukakana nga bakwatiriddeyo ddala. Anti tosobola kudduka musango gwazze. It's better nobeerawo n'ogumala. Okusobola okubeera kuddukadduka. Omusango teguvunda? Gumale nakyo kiveewo. Nnaalongo Nobert yeetwala ku poliisi yeetwala. Naye Nobert mugambe yeetonde biggwe. Sijja mugamba nze ngenda kumubuuza kati onaabeera mukubo kusomba mmere paka. Tewali buzibu. Nze oyina abaana azirongaazi omuntu akoze ekintu kyawuliriramu emiki. Ekyo takiwulira mu mirembe Nobert eky'okumukwata. Mukomera goliyo.
nze kinnuma Nobert anja abadde annyumira wano olwabira wano nanjye gamu byenkubuuziza mukomera gw'oliyo nza nnuma ekitegeeza Nobert yamanya ensonga lwaki yanyiiga n'ayomba ne beeyomba naki nabo era yalina okukakkana n'amanya nti eza nanyiiga mu bukyamu oba kale ffena tusubule mwasonyiwe muki oba kale mwe mwanyiiza katono nze ne mbanyiiza kiki kinene okusalawo kuli gye bali sinzi abasajja bano nga balina amaanyi mangi balina amaanyi mangi gavumenti yaabwe abalala obuyinza bakabufuna bali mu testing ate kati basabire buggweewo tetwagala buggweewo twagala bategeere nti abantu bangi wano abalina obuyinza nga kitatta ne bamuwa obuyinza n'omuguwa paka lwe yeetuga namusanga ng'ayambala gagatto gatto yoliawo ku TV nga tategeerekeka ng'alina empisa ne bano bateekeko abiri budde eteri ali kayaba na Uganda n'agenda ng'aseka alina obakolima bakolima kati musajja wattu Shalom mukyala we omwana we kati guyo ntwala omukisa okutegeeza yafunidde ataaka mugundi naye ng'abakyala mbatumidde nnyo naddala abakyala abakyalinamu ensa n'ensonyi neeyongera okubategeeza nti buli mukazi yenna yayendera mu maka g'abandi n'oyenda ku muganda wa bbaawo n'oyenda ku mulamu wo n'oyenda ku neiba wo n'oyenda ku musajja bbaawo gwakola naye emirimu toyina lukusa luvaayo kutunnyonnyola nti baali bakukuba toyina lukusa luvaayo kwewozaako nti saali mwenzi kubanga asirise takola ki tejjusa era bw'otaasirike nga wakikola tujja kugamba ebigambo paka lw'onaagenda ku poliisi ate nga ne mu bigambo bye tukugamba temuli linnya lyo nga ffe twogera ku mukazi malaaya ntegeerekese mukutu gwa Megatron abakyala mweyise ng'abakyala kijja kutuyimala kyokka ekyo ebigambo byonna ebyogedda ku channel eno ebigambo bya Nalongo Kitone mukomusajja bulungi nnyo ate nga tebivunaanyizibwa ku mukutu gwa Megatron bivunaanyizibwa ku Megatron asooka nankubira essimu naŋŋamba yogerako ono n'ono temugenda kwegaana bintu mutuleke mukukomera nti balina tusiba ffenna Megatron oyagala kubeera bweru ng'abantu bonna bali ku lisi kati ani agenda okutwalira emmere kojja anange kantwaleyo mukazi wo nawe yajja kugireeta ayinza butakuleetera gwe Nalongo bagenda okusiba tewali buzibu bajja kutusiba naye nze kyemmanyi anansiba nja kumuwoza ate muwangule andiyirire oyo omusajja international yakuwaga kuti basobola kusiba basobola teze bange musirikale bange si musirikale tumanyi ate nebya YouTube tabyagala tumanyi ki lwaki tabigaana tabyagala ne kati taliiwo najja kungana ntogenda onyoma omusajja gwe watugaito akantu kali oko ku TikTok katambula omusajja tebamunyooma omusajja tebamuvuma era omusajja buli omutunuulira nga omutima gukujjukiza nti kabona yatya kabaka bamukwata batya nano namukwano gwange tomunyumiza akivuma ebinnyo n'ebimwa tewali buzibu era ajja kudiba berina kyeyombekedde obata kyeyombekedde bumuyita ashayininga nabwo ng'afuna omulala abasajja baggwayo ng'ofuuka toyi y'olukale kubanga omukazi kasala beera nga bagamba nti Masaka yapangisiza gundi nti ate empigi n'atwala bba wange ate nze yandeka n'olubuto ate bba wange yali akayanira omwana olwo oba ofuuse mukazi mbizi yebeetya efukulafukula buli weesansi omala giteekamu kyuma ekyuma ye musajja omukazi takkirizibwa kubanga bamubalako abasajja bangi ffe twegaana betulina ti Nalongo baŋŋambye wali mukagundi nti ekiki ti nze yali ankwana oyo olabe nga akatibwa akakola ki kasigalamu naye ate gwe oli mukwongera kukatiza nti wayenda ku muzimbi mbunaye ate saamwendaako oli yali ankuba nedda mukwano tolina kyojja tugamba mpozi lisiti bagenda osiba kulikaani ankoyo giddamu anti mbadde njagala gwe weeteeke mu kisooka lwakuba weeteeke eno ewasemba kirwa ndi ndi mu nnamba eno n'ennamba 2 jalabika bubi mu bbina eddendero kati bajja oba banaakufunira kisho kiddira ate nno nja kuvaayo ngeze kuba kali naye nabo ebizibu bampitiriddeko obungi ogola okwena kwemesezi abakadaama 10,000 obadde ankula owuliriza eno owuliriza tebakusiga ebizibu nange ndi wa bizibu nakula ndi munaku nyina obeerawo banaku bannaani olowooza yankubidde naŋŋamba yali ku simu amasannyalaze ne gamuyitamu kati buli waayita nti takkiriza waayita ku mulongooti amasaze gamuyingira tagenda ku mulongooti kyangu nnya tobategedde anti nti buli wamu waliwo emirongooti mu Kampala atuule mu nju anaalya ki bajja kimuleeta kati oyoganye omuyamba ndowooza olaba nesikola mu masannyalaze nedda bannange kati nkola